President Yoweri Museveni awadde abakyala abasiraamu obumwe bubiri nga azitadde mu ssako yaabwe eya Uganda Muslim Women Council. Ssako ssente zinakulira ebyensi mu State House Jane Baleke yazikwasisa okulinza abakyala abasiraamu ng'abyeka munnamawulire wa President Museveni Kirunda Faruku abaddewo. Baleke abawulidde emitendera gye bagenda okuyitamu okwewola ssente zino. So he has urged the Muslim ladies that they should not overcharge that money because he has given it to them to boost them economically. Kirunda ategeeza nti sezino President yazeeyamu ku mukola abakyala abasiraamu bwe baali batongoza ekibiina ekibagatta nga kuolubamusa bateresedde mu ssako bazikozese nga teziriko magoba. Wanga ekyobuwumbi obubiri kituukiridde. Bwenjogerera bino ssente zino bamaze okuzifuna ku akawunti yaabwe ng'abakyala abasiraamu. Kirunda ategeeza nti ssente zino sikasimuka byabufuzi era sizakugaba nabula bakuzeewola. Ssente zino bagenda kuzikolesa nga bazeewola naye bajja kuwerako ne ka service fee ke 6% babitundu 6 ku 10 ke bajja okutuwanga buli mwaka. Ssente zino sizakugabana kulya sikasimuka byabufuzi. Akulira abakyala abasiraamu mu ggwanga Hajjati Kenyanjye Sofia Safi neebeza President kw'ossa n'abakozi be bonna olw'okutuukiriza ekisuubizo. Nze ndi musanyufu nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala atusobosezza okulaba nti essente President waffe ze yatusuubiza era zivuddeyo. Abakulembeze ba Ssaka eno okuli Hajjati Aisha Bit Abdu, Hajjati Zaituni Nkambwe ne Hajjati Hanifa Nakandi batotodde ennaku abakyala abasiraamu gye bayitamu okubulwa entandikwa bwe batindibaza President olw'okubadduukirira. Nti byonna byatukoledde byonna tusiima era nkubiriza abakyala mwenna gye muli abakyala abasiraamu ke kaseera tuveeyo twekolerere. Naye kati okuva muzeeyi lwatuwadde ssente tumukakasa titugenda kukola era ssente zatuwadde ajja zimonitalinga bulungi nga batugambye era ajja zisanga nga zikola. President eraddukidde avuka bawangalira mu geto ne ssente ez'okwejja mu bwavu ejjinja nga Kirunda bw'alambulula. Sooka okuwa ensimbi abawejjere bennyini basobole okuva mu bwavu ng'omukulembeze w'eggwanga ekirooto kyalina ekyokulaba nga Uganda kiteeka ku level endala. Ejjakola enteekateeka yammwe okubona nga ssente tuva ku Ssaako okuyidda okuba ku kyedikola mwimwe bene. Ejinja akasente katuuse muzeeyi tukwebaza webale n'owebalire yala. President eraliko ebibiina by'abavubuka n'abakyala abakola mutale mu Kampala bakubye enkatabo kati kikubuwatalo bongera mu bizinesi zaabwe okwejja mu bwavu. Ebibiina ebifunye kuliko tukolerwa mu Ssako Kalelu Women Vendors Ssako Kalelu Street Vendors Ssako Kawempe Youth Council Coalition Ssako Makindi Youth Ssako n'abalala bakunganidde ku State House e Nakasero. Tuwadde miliyoni 2 abakalere Street Vendors bana bavuka tuwadde obukadde 10. Ensimbi zakwasitwa omwazi wa President omukulu ku nsonga z'ebifuzi Moses Byaruhanga n'abasaba okuzikozesa obulungi bejje mu bwavu era n'abakuutira okulira wamu. Reaching out everybody so that they can get capital to help them do business. Byaruhanga ajjukiza bannakampani teryayinza kubaagala kusinga President Museveni kuba afubye okumanya ebizibu byabwe n'okubinoogera eddagala. Send money to the account like it's through a Ssaako. Sometimes, many times, the leaders receive the money. They don't inform the members that money has been received. Hajjati Mariam Mayanja mukolanga y'enteekateeka eno anenyeza abakulembeze mu Kampala olw'okwefuula kyesirikidde ku bizibu by'abantu tebakulembera ne batakola na President Museveni kubigonjoola. Tugenda e Makindye n'enguudo zigaanyi tulina ababaka. Yakulira ebyokugaba mu State House Robert Lukandala asiziddewo n'akunga bannayuganda bonna okuyiwa ekululo olunaku ekya President Museveni gy'agenda okuba olukuŋŋaana ng'amaze okwewandiisa. Kibiina kya NRM n'abaagala emirembe n'abaagala enkulaakulana enkya tuyiwe ekkololo. Omukulembeze w'eggwanga bw'amala kwewandiisa agenda kwogerako eri bannayuganda ekkololo. N'abatuze mu ggombolola Bukanga mu disitulikiti y'Bukomansi be wajjagidde akulira ofiisi ya ssentebe wa NRM mu ggwanga Hajjati Alijja Namyala abayambe ku bakulu abavunaanyizibwa mu nkola ya PDM balumiriza okubajjako ssente ng'abasuubiza ssente za PDM okwekulaakulanya. PDM yafuuka ensonga wano ku ggombolola y'e Bukangu. Abantu babajjako ssente ne batabawa ssente. Emitwalo 2 ne bamuweereza ne message nti agenda kufuna ssente
ne batazimuula. Okusinziira ku batuuze beekubira eri poliisi n'ebitongole ebikwasisa amateeka tebafuna kuyambibwa. Bano tubateekako omusango naye batwala fayiro wa state. Fayiro St. Anthony Masaka. Bwe batwalayo fayiro yagenda okuddayo bibadde ku mukulu ssente bwa NRM Kubansimbi era nga yakiikirira abaliko obulemu ku lukiiko lwa Seeke Shafik Mwangi bali basagulira obuwaguzi bwa Pulezidenti Museveni mu Kubansimbi. Namyala abasuubiza okubeera ensonga eno kyokka n'abasaba ku mulundi guno okutunuulira enkaliriza nga balonda abakulembeze abanaasobola okutuusa obuweereza bwe beetaaga abakubiriza n'okujjumira enteekateeka za gavumenti ez'okwejja mu bwavu nga pulezidenti wakuzongeramu ssente. Era tulina okusigala nga tuzigoberera emiyoga tugenda fulumya manifesto empya tusaba for the first time tugoberereko ku gavumenti byegamba tunawoba tunaasigala kyekimu. Ye Mwangi asabye abantu okukomya okutuyoboola n'okususula abantu abaliko obulemu. Ffe abaliko obulemu ensi etukyawa, ab'eŋŋanda batukyawa, naye maama tiyanjabulira. Namyala wawadde ebintu okuva pulezidenti okuli ebyalani obumusiika embeera amasigiri ebomba enkumbi n'ebirala.